On reply to paragraph 6, Council submitted that bail is not meant for those who only own homes, but the law talks of having a fixed place of abode, which the applicant has. In respect to paragraph 8, Council submitted that the substantiality of the surety is determined by the court and not the lawyers who informed the opponent of the evidence in reply. Lastly, Council reiterated earlier prayers that this court finds made in the application and be pleased to grant bail to the applicant. This court, after listening to the submissions of both counsels, has deliberated on this application and finds as follows. 1. That the applicant is charged with the offense of spreading harmful propaganda. 2. That the offense is bailable. 3. That the sureties presented were substantial. 4. That the applicant is not likely to interfere with investigations and witnesses. In the premises, this court finds merit in the application and grants bail to the applicant on the following terms. 1. The applicant should not go beyond the limits of Kampala and Wakiso district without court permission. 2. The applicant should report to this court twice a month after every 14 days on Fridays. 3. The applicant is bound Uganda shilling 1 million cash. 4. Each of the sureties presented is bound Uganda shilling 10 million, not cash. 5. The applicant report to this court as and when required. Breach of any of the above terms will lead to automatic cancellation of bail. We saw rule done at Makinde this 9th day of May 2023 under my hand and seal of this court. Obwakulizo bwe muwadde amaze emyezi nga 5 kuba yasooka n'akwatibwa n'amala ebbanga tanaleetebwa mu kooti nga tumanyi na gyali. Twamala kuteekayo ekiragiro oba musango mu high court ne balyoka bamuleeta mu kooti y'amagye. Kyetulowooza nakyo kikyamu kuba tulowooza nti abantu abatali bakwata muntu balina kuvunaanibwa mu kooti eno. N'olwekyo wadde nga kirungi ateereddwa naye tulowooza nti n'okumukwata omuvunaana mu kooti eno tekyali kituufu. N'obukwakulizo obumuweereddwa okuwa omuntu abadde nga takola okumuwa akakwakulizo k'okusasula ssente eza buliwo, tulowooza nti nno kiba kikalubya kubanga kiba kitegeeza nti balala be balina okwesonda omusasulira. N'olwekyo tulowooza nti kirungi afunye eddembe lye ery'okola. Era tumanyi nti nno n'okugenda mu maaso n'okuliza emisango gino kimenya amateeka kubanga kooti yawa ebiragiro fayiro zino zisatwalibwa eri kooti n'egaana okubigondera. Bo bagamba bakyalinze ssaabawolereza wa gavumenti abanukule. Tukoze amakubo ag'enjawulo omuli n'okuwandiikira ssaabalamuzi okulaba nga ekintu kino ensala ya kooti eteekebwa mu nkola. Ne ssentebe w'eddembe ly'akakiiko k'eddembe ly'obuntu yabawandiikira era bamuddamu kikimu nti n'olwekyo ffe ekyokusigala nga bawuliriza abantu ba bulijjo mu kooti y'amagye tukyakimanyi kikyamu era tulowooza nti bikozesebwa mu ngeri ya byabufuzi okulaba nti emisango gye batayinza oba olyawo okufunako obujulizi mu kooti eza bulijjo